ababadde balereŋŋana nti waaki paaliyamenti y'eggwanga Uganda teyatudde mu kibuga Kampala okusinga ogitwala eri mu regional parliamentary sitting ezibadde eggulu. Wuuno Speaker Anita Among abaanukudde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, abaanukudde mu ngeri gy'ayise the Parliament of Manyanga nonsense. Ngenda kuba mbikuleetera bino bingi n'ebisingawo nkwanirizaako nnyo. Izaako mukwano gwange na gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo, abali emitala w'amayanja Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai mbanirizaako nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nga beekubira emiboobo ba ssente zigenda okutotomoka mu ntula zino eza paaliyamenti ezitujjira eri mu regioni y'eggulu. Speaker wa Parliament avuddeyo n'agamba nti nno ensonga abamu ze babadde bawa okugeza nga Honorable Ssekikubo ye yagambye yakiisa olunaku lw'eggulo mu Parliament eggulu, naye ng'ensonga emukiisa ng'alina ekibuuzo kyagala okubuuza Speaker Anita Among owa Parliament, era ensonga ye agiwadde wano wammanga, era bye bimu ku byengenda okuba nga nkuleetera. Wakati mu ggwanga nga likuba ebiboobe olw'obuwumbi 20 obugenda okutokomoka mu regional sitting eggulu, Speaker wa Parliament avuddeyo n'abagamba nti nno nze sisobola khodinga parliamentary sitting mu masekati g'ekibuga Kampala oba ku nguudo z'e Kampala, ekyo nedda kakifuube. We yabadde aggulawo preliminary parliamentary sitting mu Northern Uganda City mu ggulu, Speaker Anita Among yagambye ba MPs basobole okuba nga bareservinga ensonga zaabwe, issues zaabwe ezita respectinga region y'e Kampala. Abagambye Kampala Parliament sitting ekolebwa mu Kampala ekoleddwa n'ebintu byonna n'ensonga nnyingi nnyo ezisinga. Ekoleddwa n'amanyanga ne nonsense. N'agamba nti nno kaakati kye mbasaba tusootinge House of Manyanga esookedde ku bbali. Speaker Anita Among yatutte obudde bungi nnyo nga nnyonnyola ba MPs lwaki alowooza effort eno ey'okopposinga regional sitting teyabadde necessary, ey'okuhodinga regional sitting mu ggulu teyabadde necessary, ng'akiteekinga clear. Yagambye nti ayina amaanyi newankubadde muli mu kukolokota ssaawa zino, nze nkyayina amaanyi okuba nga nsobola okutuuza Parliament mu masekati g'enguudo z'ekibuga Kampala. Parliament gyesinziira ate era nange kennyini Speaker Anita Among gye ntuula, ate era kitegeeza nti nno ejja kubeera Parliament. N'agamba era bano abagamba nti Parliament erina ttula mu kibuga Kampala yokka yokka bali selfish, bannakyemalira, yabayise abeeyagaliza bokka na bokka. N'agamba nti omulundi oguddako tusobola okusalawo Parliament n'etuula mu kibuga Kampala mu masekati g'enguudo, n'enguudo z'e Kampala ne zibeera part of Parliament. Naye ebyabadde bikyali awo ng'akyabannyonnyola, Rwemiyaga County MP Fyodore Ssekikubo n'avaayo n'awanika omukono ng'ayagala agezaako okubuuza Speaker Anita Among lwaki yali talaba motion ze eza censure ez'aba 4 parliamentary commissioners olwa 1.7 billion service award okuziteeka ku order papers. Speaker Anita Among yazzeemu n'agamba mu ggulu nti
Gulu City twagala ensonga naddala first priority zibeere nga zikwatagana na kibuga ky'eggulu, ezikwatagana ne Greater North, tusobole okuba nga tuleka ensonga endala zonna ez'ab'emiyaga, ez'ab'amanyanga, nonsense, ezituula mu kibuga Kampala oba mu house y'e Kampala, tuzerekereze. Kati essaawa zino tutunuulidde nnyo ensonga ezikwatagana ku Northern Uganda mu City eggulu. Agamba nti nno eno session yateereddwawo ku devotingibwa Northern Uganda, naffe kennyini nyini okudisikasinga ensonga nga zirigardinga ku Great North Uganda. N'agamba leka tuleke tuwe respect abantu ba Great North. N'abagamba nti nno tulina n'okuyiga okuwa respect nti zino issues zonna ezitakonsaninga na region eno eya North, issues zino zisaanidde zibeere nga tezidisikassingibwako. N'abagamba muyina Kampala wa muyina parliament yammwe e Kampala weya gye musobola eyo yonna gye musobola okuba nga mukolera amanyanga gano gonna. Musobola okulindako ne tudda e Kampala mu parliament yammwe ne mukola nonsensi wammwe yonna gwe mwagala, naye nga seeno mu City Gulu. Kinajjukirwako nti Remiyaga Theodore Ssekikubo yagambye nti ensonga eyandeese omulundi gwange ogwasoose mu parliament regional sitting, kubuuza kibuuzo kyange, lwaki olupapula lwange olwa censure motion lwakasikibwa mu dustbin. Tunajjukirwako nti nno High Court yaluulinga negamba 1.7 billion ezaweebwa ba commissioners nga mugase Mathias Mpuuga ne abalala. Kooti yasalawo negamba mbu zaali mu mateeka. After the ruling, Mathias Mpuuga n'agamba balabe be yayita ba enemies batandika okukozesa amagezi gaabwe nga boogera ne Ssekikubo ku motions zino, basobole okuba nga bakozesa amagezi gaabwe. Naye tujjukira nti nno Speaker Anita Among wa Parliament yakwata motion zino n'azikasuka mu dustbin. Titwamanya ensonga lwaki ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era Ssekikubo ze ensonga zayaddagezaako okwemulugunya n'agamba waaki olupapula lwange olwa censure motion walukwata n'olusuula mu dustbin. Speaker Parliament kyabavayo n'amwanukula n'amugamba nti no bannange balenye gatuwe respect, twagala ensonga zonna ezikwatagana ne Kampala nonsensi yenna manyanga tumulekeyo e Kampala. Saawa zino ensonga zetwagala okusoosowaza z'ensonga ezigenda mu maaso mu Northern Uganda mu Gulu City, ezikonsaninga ne Gulu City zetuba tusoosowaza nga tutwala mu maaso. Amanyanga gammwe mulindeeko etunadde e Kampala ne Kampala House we tujja okubanga muraisinga ensonga zammwe ezayise nonsense ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Byebyo ebifa mu parliamentary regional sitting ezitujjira eggulu ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambye teweerabira ku subscribinga kona mukadde ngenda kuba nkutuusaako buli information yonna egenda mu maaso, ejja kuba nkutuusaako buli information. Kale gwe nkwanirizaako nnyo atannaba kubeera ng'osubscribinga, genda mu maaso osubscribinge. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.